Mwebale okubeera naffe wano ku Media 24 amanya bampita Nyakairu Be Rare. Fully sponsored by the Rumo Cultural Performers. The cultural performers bateeka mu ssente okubeera nga tukola ku Media 24. So onako lwaleero mu show yaffe eno gye bayita masavu lwaleero twatambudde twakyazizza omu asinga mu bangi Mzee Magala. Nsanyusa okulambuza. Kale so. Era ddesewo. Maam. Nyoge. Bwera. Mirembe. Mujebale. Kale so. Bagamba ki? Tugezaako. Ola bwe mmanyi Oluganda. Oluganda olumanyi. Ale nga nze Nyakairu. Nze Nyakairu. Omusoga. Nedda. Nyakairu aba mu Westana. Westana kyeki? Ebuvanjuba. Ebuvanjuba. Eno obuuza nti naye simanyi. Mu West mu Balala, Balala. Mu Luganda bayitayo batya? Anti olina oluyigo olw'ensonga gwe wajja e Buganda. Mzee kubanga olekamu. Nze najja Obuganda. Nati Buganda kaba Kaganda bwe ndowooza bwali Buganda kati nze omu ku Kaganda akaveeyo. Kituufu ekyo. Kati mukama wange togaa nti nyina oluyiga nyina osigala. Ate oluyina oluyiga kuba wajja gye balwogera. Kiba kyabulabe nnyo omuntu okukyusiza olulimi mu nsi yo. Kali nze okusanga ewammwe ne njogera Oluganda gw'otege okyuse kikyamu. Kiba kifu nnyo. Ali Mzee, nawulirako okwo. Taata entaana gwe yiyo wagizimba. Entaana yo mbu yo nzimbe. Ekintu ekyo kyo kiri kitya? Yagwa. Mbwe eri mu kalina. Kati taata entaana yo bwe ba mu kalina abazzukulu bo. Kuba kati nabadde nkirowooza nga ngamba abakyala bajja kitegeera. Abaana bajja kitegeera. Abazzukulu abasooka bajja kitegeera. Naye abazzukulu abaddako ennyumba eyo teetundibwe. Mbadde ngenda kudda we bagitunda nga bagitunda olaba batunda akeeti ate enju ey'entaana. Kati olwo gwe bakusuule wamu mwala. Kye bali babasazeewo. Kye bali babasazeewo. Bo kye balisalawo nga kye bawulya kye baagala kye bakolanga. Gwe naawe kyokkaanyiza nakyo. Kyenzikaanya nakyo. Mzee mbadde mmanyi nti balina ebisigalirwa at least birina okuba nga biriwo ebiriyo oba Masaka. Naye kaakati abafu bangi bendabye basengula naye nga gye babatwala si gye baali baagala ate nga ne we baabaziika we baali baagala naye ne babajjawo. Lwaki olowooza nti nze ndi wanjawulo tebasobola kunzijjawo? Ati munaye gwe wakola erinnya lyo at least abazzukulu n'abazzukulu balina okusigalawo nga bakujjukirirako awo. Omanyi gye baaziika Amini bamuziika oba Saudi. Naye olowooza mu kutegeerako ne kulowoozaako ne bulamu bwe yali asobola alowooza nti ayinza obutafiira Uganda. Anti taata tolina okumanya ku kuwondi kwa Amini yali musajja amanyi nti nno ndi musajja musiraamu wenfiira we banziikira. Ate gwe ndowooza si bw'oli. Ssebaggala omumanyi? Meeya. Yali wa ddiini ki? Musiraamu. Bwe yafa yamala ennaku mmeka? 7. Moses ali omumanyi? Bwe yafudde yamaze ennaku mmeka? Kumpi 7. 3. Yamaze 3. Ate bamututte ne mu paalamenti mu keesi. Kakati bino ebintu by'okufa olumu tuba twegeziwaza bwegeziwaza. Omuntu gwe bayita Ignatius Kangave Musaazi. Taata we wali omumanyi? Yali Musaazi. Ow'ebukuukwe baamuziika wali ettimuna Nakaseke. Ne bwe yali asima entaana yasima eyiye n'eya Musaazi. Naye manyi gye baaziika Musaazi? Baamuziika Kololo. Wali ku kisaawe? Ku kisaawe. Kati entaana eno neekolebwa etya? Kati mutabani we yamusikira ate bamuyita Ndugga Musaazi. Bwe baagisaamu? Bwe baagisaamu. Era baba baataddemu ye? Baba tebaataddemu ye, obusika kirala n'omuntu kirala. Kati awo n'okonkludinga otya?
bino ebintu ebisinga tubikola olw'okwagala nga bwe tuba twagala ne tubeeyo ebyenkomeredde abantu bangi bali bye bali nga tebabirowoozangako otegeeza ki ne bye tuli naawe by'oli mu myaka olina emyaka emeka kati nyingidde nga 47 bwe tuzza advance emyaka 3 waliwo birowoozezaako bino ati gwomanyi naafiira mu myaka emeka n'ensi yakyuka dda nga bisobola n'okujja nga gavumenti egenda kumpa fino omu enziika enakkololo kati ate kalina ayo toginyumya gavumenti ng'etutta okuziika kwo ebyo tebibaawo eddiini tegikwatako ebisigadde singa Moses ali yali tebasobola musa mu keesi gavumenti kuba yalwanirira nnyo n'obusiraamu nnyo obulwanirira kyeki ate manyi alina obulwanirira alina kuba Katonda nnyini bwo anti Katonda ayisa mu bantu Katonda mwennyini ayita mu awo taba munafu Mzee Magala wange okkiririza mu Katonda nnyo n'amaanyi naye nze sikkiriza mummwe bamujerega lwatukwatya sikkiriza nammwe bamujerega ffe tumujerega ate tutye ogamba nti Katonda teyeemalirira nedda ebibye balala be balina obbirwanirira mu maanyi g'ayina Mzee nze ndowooza kati ffe kuba kati eddoboozi lye tosobola ddiwulira gwe owulira eddoboozi lya Katonda ndiwulira olwaleero yagambye eki bye bino byenkugamba bw'osuubira waliwo ky'osobola okwogera nga simaanyi ga Katonda kati ekirungi Mzee Magala olina ky'osobola okwogera nga simaanyi ga Katonda toyina naye kyengezaako okugamba ekisinga ogambye byaggambye kakitegeeza munafu okubeera ng'ayise mu ggwe byenjogera ye yayogerera bw'agamba nti mbe kasiru n'anvaako Katonda ayogerera kufe abantu ffe kati ekyo kyenkugambye nti ayita mu ffe kati si munafu kati kyoyagala okugamba gw'oli Katonda obulungi ennyo okuba yatutonda mu kifaananyi kye okiwakanya tuyinza ogala tuli mu kifaananyi kye naye olumba siriye kati bw'obeera ekifaananyi ekya Mzee Magala obeera Magala obeera kifaananyi kye baba bakikubaani nkunyumizaako akagero kamu jjajja wa jjajja wange yali abeera mu Bwakabaka obwo bwewaffe Tereza ensi yonna Obwakabaka buli awantu awo mu Buganda kale obweri babita obugabe yali Bukama eri muli Banyoro muri Bukama yali mu Bukama naye abazungu bano bajja n'ebikuba ebifaananyi ye n'ayimirira n'agamba ekisooka basooka tubaleete nga tonaganze sijja kwambalaga n'azigaana kati olwaddako n'agamba nti bali bakuba ekifaananyi naganze temuntwalako muzimu era twali tuyita mu bifaananyi awo tulina ebifaananyi twali tuyitamu temuli kikye mukyala we mwali jjajja wa jjajja wange wawaggulu eyo mulimu ekifaananyi kya mukyala we naye ye nga ye taliimu naye kyali kituufu baali bakwata muzimu lwa nsonga abasawo bwe baba baloga omuntu bamutuma ekifaananyi kye kubakolera eddagala abasawo ab'ekinnansi era omuntu ng'onoomuloga obulungi bakubuuza olina ekifaananyi kye nawulirako nga basaba amannya kati amannya bagagatta n'ekifaananyi bakwata amannya go ag'eggwanga lyo ne bagattako aga maama wo ag'eggwanga lyo n'aga kitaawo ne bagakwatagana n'ekyo ekifaananyi ne bakuloga ate ye endogo oba fresh nga bakuloze ka bulungi epyuwa mu mirembe pyuwa ddogo kati olinga ngaaga tetuddamu kwekubya bifaananyi mu byekubye ate tubyekubya ate anti akati waliwo ebintu ebijja nga bitukakatako okukula naye kyentegeeza si buli kifaananyi kyoneekubya nti bajja kukuloga
abantu abo tebaagala waagazi tuloga naye bantuloze kuba tukola bingi ebibaluma ate omulala n'akuloga n'akulemerera si buli omuntu asobola okukuloga naye atandikirawo okulemererwa ng'ekifaananyi ekirina amannya agalina kakati kisinzira alogeddewa omanyi lwaki bateekawo amalwaliro ge bayita nansoni swalo omu kulemererwa ne bamutwalawa n'abasawo bwe bali ne baloga bwe bali waliwo gwe balokesa doodo ne binoga waliwo oli nga yeetaaga bamuloga ennyo oli ne bwalogesa ebbugga nga lijja kukola n'akwata sukuma wiki n'akuloga n'agwa eddalo kati Mzee Nantume tuli mu nteekateeka za mbaga mumbuulire kye mumpa nakyo ngende nakyo tuliose n'onzijukiza tuli mu mbaga n'amalako ne Nantume alina buzibu ki Nantume nandimuyise nakapanka Nantume mulalamu tekimufuula omulala amayogera mama jaba lyessanyu lye onoobeera olwaba asanyuse nedda gino emyaka owasa muntu akutuukiriza mukolo nti nawasa ogenda tuukiriza mukolo okuwasa abakyala bonna kati betulina tebalina baba balemererwa nnyo nga naye anoonya wakaddiya ate nawe omusajja kubanga oleka Nantume yalemererwa nnyo kati baawe yaani okuleka nze yakamufuna mbaga yaddi tetunnasalawo naye nga yeegenda mu maaso naye nga Mzee oli siriyasi Nantume wambogo ndi walugavu waliwo ekitulobera kyogere kati tubiyimirize kati ebintu ebyokudda eby'abaana byo mugenda bikwasaganya kubanga Nantume ndabanga eyayitawo okwo okuzaala ate baga nti buli gw'owasa alina okuzaalira bakiwandiikawo waliwo yayimba akayimba obufumbo ye mwana kati naye kye yali ayagala kati nze si kyenjagala gino emyaka tegibanja muntu mwana bw'azaala azaala bw'aba naawe yakulema mu buvubuka mukulu muno omubanja waati Mzee Magala oyo anaaba wakumeka omukyala anti omuganda awasa bataano Kaddulubaale Kabejja Mukuuma Nassaza ne Mukebezi Kaddulubaale Kabejja Mukuuma Nassaza ne Muyiiya kati Nantume agwawa Kabejja kuba Kaddulubaale Muyiiya Mzee Magala olina abakyala bataano kati mba nina etteeka lyemmenye mu Uganda tolina tteeka lyomenye omanyize mu nsi amateeka nti aga gavumenti kirinayo tteeka ddala lyentya etteeka lyenziraho okutya ge gafa aga Buganda sobola kuwasa wa muziro gwange sobola kuwasa muntu yenna gwe ninako Luganda okulekawo endiga b'empita jjajjaabwe mbawasa anti owamaama omuziro gwa maama sisobola kuwasa beninako Luganda ate olwo mba byonna mbigase wamusobola kuwasa muziro gwa maama wange buli wammamba maama wange buli musajja kukojja wange naye nkubamu obufaananyi ku mbaga yammwe kyekyo osuubira okubaawo gwe fenna tujja kuŋŋaana era mbalinze ekinaabeera awo kijjobi taakasuka ebizito bigambo bizito byonna kyanaayogera nja muwooyawooya nti kati oli muddya emboozi zikoma eri alina ebigambo bye binenemu bwe biti zisinga emmotoka ey'obunene ebigambo bye naye omanyi ekibimukoza teri gwaswalira ne bw'ananfumbirwa ajja kuswala ajatandika okuswala naye nze nga simulabamu kaswala konna ajja kuswala kubanga Nantume bw'obalamu bwe yali ng'akyali ne Sebata yali na Sebata walabawe yali tawemula naye ng'amazina gaali geegeera geegamu anti ayinza okuba naye sitayiro gy'ayinawo yazinanga ati
amatizina ng'omuntu azze kuzina yasobola okuzina yonna kyayagala. Pitira omwana anguyeyo sitingi. Stingi. Kaleete stingi. Mzee. Wange? Kati ante nawuliddeko. Naalongo. Baamutadde mu mbugo. Nange ze nziikwamu. Abantu ki kye beewunya Naalongo muziika mu mbugo nga omuntu eyasooka oziikibwa mu keesi guno omwaka guwera buwezi 138. 138? Bwe bukya abantu batandika oziika mu keesi muganzirwazi ye muntu gwe basooka oziika mu keesi. 138? Okuva mu 1888 ye keesi esookera ddala. Ani yagamba abantu nti okuziika mu keesi kitundu ku kuziika. Kati kyoyagala si kya buwangwa kyaffe okuziika mu keesi. Kintu kya musono tekirina makulu. Kati Naalongo ye ne bamukwata ne bamuteeka mu mbugo. Naye nze nadde ndowooza oba yabaddemu obusawo Obuganda obw'ekinnansi kale. N'aba ng'amenya etteeka ki. Wali etteeka erivunaana omuntu okuba omusawo ow'ekinnansi. Bw'aba ng'akoberedde amateeka ate buzibu ki. Mzee gwe oli musawo? Siri. Okkiriza mu ddiini ki Mzee? Nzikiriza Katonda omuyinza wa buli kantu atazaalibwa atatandika atakoma tebamusaba tebamwebaza akolanga bw'alabye. Yaliwo oyo. Yo yennyini eyantonda. Ali mu ggulu. Simanyi gy'abeera kubanga bwe banga n'eggulu baatonda ttonde ate bw'aba gy'abeera baali tebannalitonda ng'abeerawo. Tazaalibwa tazaala tatandika takoma yakolanga tabamusaba tebamwegayi yakolanga bw'alabye. Kati ate bano bagamba maama ne taata be bazadde b'oku nsi be bakatonda b'oku nsi. Maama ne taata nabo batuufu be bakatonda b'oku nsi. Andi era singa tebeekwana tuwandizaaliddwe batuufu. Kati ye Katonda n'abeera nga gaapu ye tayina. Ayina ey'okubanga ye yakutondera mu lusulo lwa maamawo. Bano bamaze okwekwana. Ate kati singa tebeekwana singa. Anti aba tajja kukutonda. Nanze kyemmanyi Katonda gy'ali. Naye emirimu gy'akola gye gikyannyo otegeera. Kubanga ebisigadde buli kirungi kya sitaani, obwenzi bulungi bwa sitaani. Okugenda mu busabo ne bakuvumula kya sitaani. Ndabanga Katonda atayina. Katonda atalina ye kyakola. Atalina abo batuuze na byakola. Buli kalungi. Bw'ogaggawala oyo yagula amayembe. Ne gwe bamanya alina diguli ng'ayagaggawale mu diguli. Aba yasaddaakayo banne. Ne oli afunye ekirimu ekirungi n'afuna ssente. Aba yasooka kuloga. Katonda ye talina kalungi k'akoze. Abantu kye bamulowoozesa. Katonda talina awo. Wasitingi yafunye akabenje mutatugamba. Yagudde ku accident. Ali mu kkubo. Anti ayinza okusanga nnyinza. Ayinza okusanga omukulu asiibudde. Kati Mzee, nawulidde nti ante kozi gwagayi gwe toyagala keesi. Ante siziika mu keesi. Keesi ke kabonero akalago afudde nti obadde ng'amwejjako obwejja. N'oleeta ekibokisi n'omuteekamu. Naye g'omanye ekitiibwa ky'omuntu ali mu mbugo. Baŋŋambako okwo nagenda wano e Naggalabi. Waliwo Mzee yono eyafa. Kimbowa. Kati nagenda okulaba naye engeri gye baziikamu ab'ebyobuwangwa. Abo batereka. Naye abantu banyinyonyo ne bagamba nti mu mbugo nga bwe bamutaddemu bwe bagenda omusangamu emyaka emirala 2. Balina gwe basooka oziikulako ne bamukebera. Ate kati atekozaawo. Simanyi. Omanyi kiringa muntu agamba bw'ofa malayika ejja
nekukanga n'otuula nekubuuza olinasooka mubuuza ani yabikunyumiza nga tetufunangayo muntu yenna ava Magombe nadda eyo emboozi gy'onyumiza ogijjawa naye Manjeeri yangamba yawulira agamba yagenda mu ggulu Manjeeri omumanyi mumanyi omusumba Manjeeri yagamba yagenda mu ggulu n'alaba abaafa simanyi biki oba be baamunyumiza kakati Manjeeri okubanga yalaba abaafa kati yasisinkana Katonda Manjeeri baateesa kuki Manjeeri okusinziira ku ye bwannyonnyola bye bibuzaabuza kuba ye agamba yalaba Katonda yagenda ewa Katonda nga musajja mukazi Katonda ati Katonda engeri gye bamuyita taata alayika musajja naye nga kitaawe waani nga taata waani wa Yesu ng'oli muganda wa Yesu ebitabo ebimu bigamba nti Yesu yali musajja muddugavu we Ethiopia nti genda osome Matayo essuula emu olunyiriri olusooka egamba etya luno kwe kuzaalibwa kwa Yesu Kristo muzzukulu wa Dawudi Katonda ne Dawudi ani azaala munne Katonda azaala Yesu kituufu Bayibuli negamba etya luno kwe kuzaalibwa kwa Yesu Kristo muzzukulu wa Dawudi ekitegeeza Dawudi yazaala Katonda kubanga Katonda ye taata wa Yesu ekitegeeza Dawudi yazaala Katonda nze si kyenkakasa nze kyentegeeza Bayibuli bwekikola ki bwekigamba gwe n'ogamba otya nze engeri gye sibalinaako kakwati bombi ba Yesu ne Dawudi ne Katonda waako kuba sina nnyo kye mwagaza ye yanjagala lwali nzijukira anzita Mzee Magala toyogera bw'otyo ku Katonda tukyakwagalawo nze n'olaba Katonda ne bwanzita kati Mzee Magala toyogera tasobola kunzita kati kuba alabika si enteekateeka ze naye ne bwanzita kati nze sirina buzibu kyogamba nti namala kweteekateeka banzaale namala kweteekateeka ntonde nze Katonda ne bwanzita kati simulinaako lutalo lwonna era nze sikakasa nti alina kyammanja kyesikoze ebikwetaagisa byonna byaggwa byonna ndi fresh okyazaala ne bwe mba sizadde naye nga Mukama anzisa ekikutuko andi naye embaga ekyaliyo tukyategeka mbaga eyaki eya Nantume tayinza kutta kati ne bwanzita kati embaga neekoma naye kasita sirwala ekyensinga obutaagalira ddala kwefuba ekikutuko kyensinga okwagala ekintu kye neegomba mu bulamu kufa kikutuko era nalaba bosa ng'akinsabira yagamba oyo agenda kufa kikutuko bosa nayongera omwagala gwe kyoyagala era nze bweba ejjana gyeri Katonda agireke ampeemu ekikutuko akuwa ekikutuko anti jjana bw'ofa gyodda nga nona yaani muba muntadde mu ntaana ffenna gye tugenda Mzee Magala ekintu kyo tukitereeze guno omubiri gwe gugenda mu ntaana naye Mzee Magala oli ayogera yagenda mu jjana ninayo mulimu ki ninayo mulimu ki olina okugenda okusinza akati ate omuntu okuntwala mu jjana musinze ate bwe mbadde sinnafa simusinza aba ategeeza ki aba ategeeza ki kyenjagala okumanya tokikiririza era nze bw'aba ate ebyo byatuzaamu nze nferumu bigwe okutuke nferumu bigwe nze sina nnyo sinansi gye njagala kuddamu ndala kuba naye nentawaanyiza ey'eggulu batugala ya zaabu bamutuweereze eno awali ebyoggula bayita balina kyebamukozesa
bamutuweereze ffe tumwetundire tulye sente zaffe tugende ngeri kati eri teri kukaaba teri kubonaabona tolumwanjala ali zambu anaatuyambirawo aleeteka zaabu ffe tutunde tulye tugaggawale anizo oyo propaganda oyo w'abannaddiini oyo gwe mbuusabuusa wali amata agakulukuta simanyi omubisi gw'enjuki ngani ayo aziwakula yalina omubisi gw'enjuki bwe kubanga gwe gututwala mu ggulu nga bintu ebyo matana bamanyi nti omubisi gw'enjuki n'olukumi ogufuna waliwo bano abaguyimba 1,000 n'amataka 700 ekikoko kakati awo gegambe byebimbezaawo okukanaayo kyani kubanga ngenda kunywa omubisi agana alabisa nga omukulu akututte ekikutuko nga ffenna tuli wali nga tuddira amasuuka ameeru saagala suuka neegi njagala mbugo zokka njagala mbugo zokka saagalako suuka neegi ku mulambo gwange naye kati ffenna bwe tuba tuleeta embugo kuba obyasire ne bwe muleeta 1,000 nzaagala ate zinaagendamu zitya nga olwedde omanye entaana yenkanawa muno eri fuuti 8 muno 10 kuuka wansi 10 zembugo mmekeze zikugenda zonna zenfuna ne bwe luba 10,000 ndwagala omanye eddaffe twakula embugo tuzitya bwe tugenda okuzingamu zaate nakula zenneeyalira Mzee Magala wazalibwa mwaka ki 76 kyali mwana muto ate nekyo kiyombya abantu akantu kawooma oba mulimu njaga simanyi kasita mubeeramu kafeyini yatya kafeyini abeera nga njaga naye obuzibu bwe kayina nti bw'okanywa ennyo kakubisa entunnuusi manye abaafa entunnuusi nga nesitingi tannabaawo anti kati si kugamba nti kabi kati kakyusa rotation y'omutima enkuba y'omutima anti guludde nga gusiza sayidi emu kati kakukyukemu okubeko obulala Mzee Magala manyi omutima enkuba yaagwo erina okuba nga y'emu naye kati bw'oba okoze n'okowa ng'oyagala kwebaka gukyusa enkuba ekutandika kukuba mpola mpola kyova olaba otandika okufuna otulo kati bw'onywa stingi ng'egukyusa enkuba ng'egukuba nga otulo tuggwawo kyova olaba ye muntu agamba mpulira otulo nga awutamu awo obwani yakatabula Coca-Cola kawoomye nnyo ono Pepsi ono Pepsi siko nze ambasada wa sitting mu nsi ambasada wa sitting nja kweronda kuba baba mpoomera abasajja abo nedda beetaaga bagamba nti Mzee Magala bankoleyo sitting owa sitting nedda batandike n'okusasula ku sitting ne bate bansasudde bamanyi bakukolera obukebe obwo buli ku seti n'obeera ng'onywa sitting waabwe nze mu nsi bw'abanga banywa ne waragi alinga omuliro kati ono sitting ye nja kunywa na katoni olunaku Mzee Magala anje Haji ng'atandika ogamba Ssaabasajja Kabaka akola atya asiramuke naye kati yateredde manyi abantu abamu kumanya nakutegeera kwe kuba kuba bulamu kati namulabye atawalalira pulezidenti kati ye ndowooza yafuna musomo gwakumanyiira nakuwalalira kati yabukidde pulezidenti kati oyo ye abo bo aliko ababe naye nze owange gwenwanyi yali ogwo Ssaabasajja Kabaka abasigadde tebinkwata naye kiki ekimuwaga ennyo yali kuki okulumba ansa yagiina we bamusanga ng'omubuuza kikumanyiza kabaka n'obwakabaka kiki
ng'akuddamu banga asiri nze sobola kuwa ansa gwe wamuweerawo faya manyi abo abantu abataakuzibwa nga baakula mu wawa tulina obbagambako omusajja atalina kyagambye atalina kyakoze Ssaabasajja ali eri talina nagwanyega talina gwanyega ne bajja mu lukiiko tayogera ku ddiini waddeemu bweti alina n'eddiini mwe baamugattira kwegamba simanyi na muntu kyaba ategeeza kwegamba oba olya n'ebintu byolowooza nebikwewuunyisa kuba alina n'amannya g'eddiini ye nti Ronald bannange naye oli najja n'alumba mu nnumba ey'okumanyira ey'akamanyira akasusse naye naawe takuwona teyakuwona yadde eddakiika emu wamuweerawo nze ku kyantu kya Kabaka nga gavumenti si yeetaddemu amaanyi nti bayonze njitya gavumenti naye bano bakaceere bano kapoosho abo kaceere kapoosho nzogo kasitabi baamu gavumenti kyonsobola odde ebbali ndira ebbali oli mutuufu munnange anti bagamba n'obukulembeze buva eri Katonda kati kyogamba ffe tulondera bwerere Museveni ebyo byakwefera Katonda ye yamulonda Katonda yalonda abakulembeze kati abakayana nti bababbirawa kati Mzee kati oyinza otya okungamba nti bakubbye akalunga mu Western toyinaayo mu Northern toyinaayo mu Eastern oyinayo kitundu kati ziri ebbiri ziba tezakuba baba akubba kakati nze kankubuulire nze mu nsi ekintu kye saagala era ekyantamira ddala byabufuzi ntwakulima nekyolabako ewaffe eyo balonze bakiyamanya ne balwana n'okulwana ewamwewa obadde omanyi nsula mu mufulejje nedda sigambye mu mufulejje kitundu ki ntuuka nti okujja wano nga tomanyi na gyenvudde nedda kyeŋŋamba kitundu ki we balondedde beerosi kyalo oba waliyo erosi ng'etwala gombolola erosi toba bakaluke tubaddemu badde tokamanyi Mzee Magala ova mu byalo nga bisatu ekikyo wooli ekyataata n'ekyamaama ebyo byonna byalo byo ebyo byonna balonda beerosi mumaze okulya lwaki njala yennuma osobola okuba oli muyala njala yennuma njala yennuma naye ng'ebyo byonna byalo byo kubanga bw'ogenda ewa maama kati singa akubuuza gy'obeera ombuuza obuuza taata gy'abeera nedda gye mbeera bwe nva wano essaawa eno ne ŋŋenda egayaaza gy'oba obeera mba mbeerayo naye bw'onsanga ŋŋenze Fort ewa kitange era nayo mbeerayo nkubuuza singa omuntu akubuuza obeera wa mugamba obeera mu byalo bisatu beerosi basatu bakutwala Mzee Magala kkiriza erosi afugani erosi afuga buli muntu w'omu kitundu omusenze omutuuze oba eyakyadde kyogamba ewa taatawo obeera musenze oba oba okyadde obeera mutuuze otegeere wakitawo nti oba okyadde funa waka ekibangirizo oleete agula olabe ewa taatawo andi bwaba wawonawo njagala oleeto ojje nejambiya neoluwayo nga taata wali bwontunzeewo olabe ekinaabaawo oba lubadde tokimanyi nti obaayo nga oli mukyaze omuntu abeera sobola okuba n'ebyalo bisatu ng'alinayo amaka ameka asatu nebino byataatawo simanyi maama we yafumbirwa eggomba nyanda bange ebitagatta naye kale gwolina abakyala bataano bonna bali mu eroseeti bonna abakyala bataano bali mu eroseeti Mzee Magala tolinza kati gwe nkulabako bwe mba nkulimba ntya musango nti ogenda kuvunaana ekyo gwe mukikola muti ffe naani abasobola okukola ekintu bweki nze syogerera balala njogera nze okikola otya kubanga abakyala bonnyini awulira bulizi nti ali mitala nolaba olutalo nga wakati waleseeyo bikola
ngalowooza obitutte eri. Naye bw'obanga byonna obiteekayo teri kimuyombya. teri lutalo. Iwamaanyi Mwawe nywedde akaja ogambe kafene caffeine onawooma kalimu caffeine kyesijjukira mulimu bungi ki naye nga mulimu caffeine mulimu sukaali ono gwe tunywera ku nankani naye bamuyita sakaliini buli awo kaba katindwe kati kebagattamu caffeine sakaliini bamulimawa ate bamulima caffeine ebanga njaga actually njaga ne balugamba gavumenti yawera enjaga nalabye juzi gundi ng'agirima luzi yadde agirimira ddala basaala saala yesitolo afumba kyenkya talina mumwa agaba paasiwaadi y'essimu eri musajja agaba paasiwaadi ya ssimu ogambye ki eri musajja agaba paasiwaadi ya ssimu ogambye ki teri musajja agaba paasiwaadi ya ssimu nze mukyala wange amanyi paasiwaadi y'essimu amanyi pini namba y'elayini zange zonna n'abaana bange bonna bamanyi paasiwaadi n'essimu ne pini namba eya mobile money ate ya ATM ate nze nina sente zigenda mu banka ate era ne bwe kiba nga ngiina nsula bagimanyi eya ATM kiki gwe ng'oli mwesigwa nnyo nze omwana wange nze siwetera mmotoka mu kkoona mu luguudo nti kubanga essimu ngyerabiddeyo njirekayo nenzija wano nenkola ne interview nenzirayo nze omwana wange tasobola kukwata ssimu nempapa gimujjako kino nkakasa nsobola n'ogikuwa kati sisinaayo ssimu n'erimu kintu kyonna nga kyakyama kino nze nkyekakasa siinaayo ssimu ng'omwana wange baagikwata ofubutuka neesika kabe mukyala wange nze kati mba ntya n'essimu n'omuntu gwe nsula naye boli nga tamanyi password oba nga tamanyi pini namba yaayo ya mobile money naye oba si bukuusa ate oli mutuufu nnyo bw'okutuka ng'ezo sente gundi azitwala MTN oba Airtel naye mumanyi nti muli bakuusa nabeerayo omwana amanyi Mzee kakati mmwe mwennyini mmwe muleetera abantu okulowooza nti waliyo omwana gwe baagala ne gwe bataagala lwaki ku baana bonna olonda w'amanyi ati abalala baba bato n'owange ow'ekkumi nankinga amanyi pini y'essimu ekyo kebe ATM bayita atya password ey'essimu nga ng'esobola okubaawo nga teri mu pini zesije seetaaga pini mu ssimu yange Kampala simanyi muntu ayinza kubeerawo ng'essimu teriimu nga buli omu amanyi password ye password enegibikula munnange nze nkubuulire eyo password yeyo essimu siinaamu kyama nti ki nze sikwana baka abasajja sikwana baana b'amasomero siinayo ddiiru yonna ne bankubira essimu sijo olaba kimenya amateeka okwogerera wano nga tukola gundi nze tewaliyo essimu gye basobola kunkubira nga yabuwemu nga sobola gyogererako yabuwemu teri muntu asobola kunkubira ssimu nga singa kisoboka nga buli ssimu gye bankubira nsobola osigala nga twogera nze nzogererako zonna ze bankubira kitegeeza tolina ssimu gy'oyekanga nti ono obaani anti era nsobola obuuza ani ne mukwata nanga nze gundi nimwe obadde ogamba ki oliwanjawulo muyina ebizibu mwefuula nze simanyi kye mwefuula essimu gye tutanaweza nayo myaka 3
Nze yange maze naye emyaka 25. 25? Najibula 2 mu December nga lumu. Lwembeera ne line. Nzijanga zikyuka nasooka gundi. Solotero. Saawula solotero ate njiguze efuuse kettu. Nze nasooka na mango 071. Mango ya gavumenti. 555 binankaga munya. Nenjivaako nenzirako ku 071 era mango 552 522 nenjivaako nenzira kwemutieni ngejjewo omusolo gw'omwezi ogw'omutwalo gumu 8 jasooka kuba 3 bino ebyogumwaka 8 ebisaze busaze sitingi akalala baleeta sitingi kasitingi akalala nze gino emyaka gyendi musina kindwaza toyina kyolwala ayitaga kasitingi akalala bampe sitingi emboozi etambule sitingi buli bubiri waliwo akamyufu akamyufu kana akasitula ebbeere kakola ki kasitula ebbeere bakayita situla ebbeere akamyufu ako mu luzungu bayita strawberry mpulira kati nze kalina olwo olusu nze sitingi nnyo oyo kali si kalungi kalungi kubaagala situla ebbeere strawberry kati nze si naye kano ko bakayitaani kano kalina kasudde sitingi ki sitingi movement ekibiina ekitufuga oli wa movement oli wa movement teri muntu asobola kuba mu gavumenti nga si wa kibiina kirimu buyinza kubanga kyekitukubira ne ssente zetukozesa nze njagala ozigaane olindeza ekibiina kyoyagala olaba onoomalako wiiki tulinda mu Uganda empya tubeere nezaffe empya kati bizimbe bye munaakyusa sente Uganda eba mpya eba nkadde esente zempya singa nalina obusobozi nga ndi mukazi nga tangambe nakati nze nga omukazi gwe mba nkwanye bukwanye netuweza wiiki 2 oba mwezi nga tusobola kumpa password era twawukana kitegeeza olina byonkweka nze era sisobola kuba na mukazi mwezi gumu nga tamanyi pini namba yange eya mobile money bajja kubba teri asobola kunziba kubanga bakubbye Mzee Magala bakubbye kuba n'abawala ba Kampala ababbi ngatta ate oyogedde bawala nze nkyakwana abawala bino emyaka nkwana abawala Mzee tokyakwana naye bakwetega Uganda wange towaayiriza baana b'abendi tebasobola kwetega era nze bonneetega nkunnyonnyola omwana owange omukulu wa myaka aga omugambo otya totawana na kitaawo wa matama manene eŋŋanzi anyirira munnange era nze nkugamba mbeera yeekutawaanya naye naawe okimanyi siribugule tosobola kunjagala mbeera bw'oba oyagala yakuyisa mu lunaku nkuwa 2 nkisobola kanzikuwe n'ebyokunneetega gino emyaka nenyagala omukazi wa myaka 3 mba sikyeyambula olwo mba nkunamira mukunamira kuba muwala oyo muwala abadde awo omulaba abadde awo ate essimu oyo okuleka nga obulamu bwe alaba bamugoba mu nju eyo embeera emunyiga tasobola kunjagala mukwano gwa nnamaddala kuba ntandise otunula nga jjajjaawe ne ku kitaawe empiseewo ne bw'ofuuwa ettaala akulaba mu birooto ng'alaba jjajja anaatera okootakoota ng'akulaga ekirooto ky'entiisa nze mukama yampa nze nina endabirwamu nagula nnene bweti bwe mba nfuluma mwe nsooka okweraba n'ogamba otya neŋŋamba nfulumye ngenzi nze tondaba nabwe ndi wano mmanyi bwe nfaanana sooka onnyonnyole ofaanana otya bubi naawe leka Mzee Magala obubi sibulabaku kati nze ekisooka mmanyi bwe nfaanana ndaba ku bantu b'empisa bwe bafaanana n'olaba n'omuntu akwetungako bw'afaanana ng'olabira ddala atetenkanya bulamu bwansi
ayita atyo mu mwezi guno anoonya rent n'abakulu bannaffe gye bali nga b'omukwana sosobola mugamba nti tutambule babiri bw'oba okyayagala mwagalane mugamba bw'ofuna lumu nkubiramu enkusanga lwaki asobola okukukyawa ng'alabika omuswaza abakazi tebabeesibaako kuffe omusajja omwavu n'omubi teweesiba ku mwana w'abendi bw'aba akuyambe n'akwagala kati ku byonna oli ki ebyombi mbiri Mzee Magala toli mubi toli mubi yadde eddakiika egi kakati omuzibu toli mubi yadde eddakiika egi kati singa muwala waaku andeeta bw'oba munnyumyako mpaana ki netegereza kafeesi bwekabanga kano bakayita kafeesi kati kiri kiki bwekabanga kano kafeesi oyo muzukulu wange ekyo kyo bagamba alina kaki oyo muzukulu wange omulaba oyo nina kizukulu kyange kirenze ngenda nengonya Magala okomyeyo nengamba nkomyeyo kizukulu kyo nyina yakanda kigambo yeyo ono Magala nedda naye nga mu butuufu mu mazima amatuufu kale tuve ku gino kakati nze neeriise tofaayo ne bonobo tonimbye nja kudda nkuwayo interview nenyini emyaka tebannimba nedda tali akulidde toli mubi wali olabye labayo Mzee Magala waliwo omusajja anyimbira ennyimba ennungi gwe bayita kibijjigiri kati tulina njawulo ki gwe n'ekibijjigiri leka naawe waliwo enjawulo nnene ate nga kibijjigiri ndowooza muto nina n'ebifaananyi omwo nga tuli naye ebya kibijjigiri nga mufaanagana kati kibijjigiri yayagala kunoonya kyo kati olaba yali mu matendo omanyi abantu bagezi yali mu matendo nga alabika ayinza okuba ayagala kubulira mu kibiina n'alondawo erinnya erisasamaza ng'ayagala kuzikirira muli so n'asalawo n'engeri akati ne bw'aba ayimba n'olungi bbanja kati n'akutiisa Kajubi Godfrey tabangako mubi yani ye Godfrey Kajubi tabangako mubi naye era kati kyenkugamba yazimba ligaseye yakweyita mubi ne bw'aba akyogerako kina bulungi bbanja n'akanula amaaso asobole okubijja ayimirizeewo kiri naye nkugamba kyamugjayo nnyo okumwawula ku bayimbi abalala era Kajubi oyo nze nkakasa y'omu ku basajja abaasooka okutegeera omuntu ayimirizaawo erinnya lye nga alina kyalizimbiddeko ekyenjawulo ku balala talizimbangako mbula okuba bimubi kuki naye era naye si ye musajja ali awo nze kankubuulire Mukama ansonyiwe omuntu gwe nsobola okwogerako bonna balina abaana abakyali abalamu ne muganda wange abayimbi ababi gye bali kijja mmwogera yafa nabako omuyimbi ng'afaananira ddala emmese yalina obunyonga bufu era nze bwemwogera kibijjigiri yalina obunyonga bufe ate nno nze nkubuulire kibijjigiri oyo omulaba waliwo abayimbi ab'amaanyi nga ku baasi alina baasingako abaafa obulungi nga basudde kati ate basudde sobola mwogerako kibi kuba muganda wange ye Ssemakula kitange ye Ssemakula kati jjo nadde n'abaana be gye twaladde mu bidongo ne twenywera ne banywa n'omwenge nengulawo omwenge ne banywa abaana babasudde omwenge gwa Sheraton ogumanyi gwa mitwalo 10 tukazi tubiddeko bawala bange basudde
Basanyukidde nnyo. Nange mwirwa bate mulabye bayimbi. Basudde lwa kubanga oba yali tazina. Basudde ng'omuntu yali mukambwe bukambwe. Basudde tabangako na kisa. Basudde teyaliko ku ssanyu ng'abalala. Ng'ebintu byenze ndaba bwali butondebwe nga mukambwe nga munyiivu. Kuba mu video bonna bwendaba simulabangako ng'asimayiringa. Ate nga yagaggawalira mu buto. Kuba basudde okubaho bulungi mu kyenda katugeze omuntu agula eggaba ng'alina emyaka 25 oba 3 kale tubala 388 babuze emyaka 3 bamuzaala Desemba 5 1958 kati basudde simanyi lwaki teyafuna ssanyu mu mutima basudde asobola okuba alinganza toyina ssanyu essanyu ndiyina eri abantu b'embeera nalyo naye nze olw'okuba nakula ndi munaku nnyo nze essanyu lyange lyangu lyakuvaawo n'onyiiga nze sinyiiga ate kinsigala ku mutima kati mbadde nzija jjo atugeze jjo tumiddeko mwannyinaze Nabatanzi Diana simanyi bwe nsobola kwebaza mukwano kuba simanyi badde nzija kati jjo twade mu kado ataakulaba kadongo kamu kaakati Professor Anne Sensuwa n'ayimba oluyimba oyitangayo Robina mu original version kati nze oluyimba olwo baafuluma 7:8 naye mu 83 nga nina emyaka 7 baalinga waliwo baaba wange baali babiri Kalumba ne baba Nanjego baabanga bannaaza nga nazanyidde mu bisubi nga nkwata amayanzi naye nga jjajja olumu abagamba banfumbira amazzi ebisubi bireme kusiiwa kati jjo ndalulabye nensanyuka nnyo nenzina nga batwade mu VVIP nga ebyayo si byakufuuwa mbu weetawule saamufuuye naye mbadde nzija nga ndaba ku ssimu nga nzijukira abantu bonna be nali nabo baafu kati embeera eyo nze buli yimba lwe baayimbye ng'ogyeko ddole y'omwana ku nnyimba zonna ozinako akakwate nga si kasanyu oluyimba obukadde magezi lwafuluma ku bbalaza nga 29 omwezi ogw'omukaaga 1987 nalimye emmimbi ne bampa ebikajjo ne mbitwala mu katale kati nsanga eyo teepu yafulumye ku lwokusatu nga lumu obukadde magezi kati omusajja yayimba n'agamba nti nalina jjajja nga azaala kyanka yali nga tannafa naye olwo wange yaliwo yankuutiranga ebintu yabiŋŋamba naye mbiraba kati nze ku teepu eyo kwaliko omukadde ng'atudde anywa emmindi nga waliwo ne kazzukulu kaakalenzi nga kaseesa mu ntamu ekifaananyi ekyajjirako ku teepu nga Segamwe ng'ali waggulu wansi waliwo omukadde anywa emmindi ne muzzukulu ng'aseesaamu nga jjajja wange anywa emmindi ey'akatema bakadde ey'akawoza amasiga ey'ekinywambogo ey'amatutuma n'ey'obuculi zonna mmindi twawula okufuuwa emmindi n'okunywa emmindi ebyo ebintu bibiri bya njawulo enjawulo eriwo afuuwa emmindi aba aloga muntu anywa emmindi aba aloga ddoowo abanga abana abanywa sigala abanga anywa cyayi kati nalabira ddala nga Segamwenge gwayimbako yenze kati byagenza okuddamu omulaba ku myaka 39 nebikomawo nga jjajja wange taliiwo sikyalina ensobola binyumiza nti leero mbirabiddeko ddala era eyabadde MC kuba mbadde nnyumya nnyo ekintu ekyo n'agamba Mzee Magala kati tokyabanja bola oluyimba lunkwatako nnyo MC yagaye tokyabanja yakirangiridde mu lujjudde lw'abantu naga nti ndowooza Mzee Magala tokyabanja kasita ya miso ya Segamwenge yayimbye obukadde magezi
galukukwatirako ddala. Nzize ndwogerako emyaka kumpi 5 nga olwo oluyimba siri lujja mu birowoozo byange nga ekigambo kimu nti nalina jjajja nga azaala taata yali nga tannafa yaŋŋambanga ebigambo bingi mbiraba kati. Nze jjajja wange yennyini gwe nabeeranga naye nga yazaala kitange era gwe nakula naye jjajja wange yennyini yaŋŋambanga era ebigambo kati era mbikola ki obirabako. Sega omulangira Segamwe yabiyimba emyaka 39 ye mu budde obwo alabika yalina emyaka 42 kati ali myaka 81 gwe wangambye mugagga nnyo nnyo. ye mugagga si wankiso wadde omwogerako. Alina ennyimba album mmeka? 53. Album 53. Yasinga mu East Africa okuba n'ennyimba ennyingi. Album 53. 53 asinga Makia de Franco. Aba waliwo yayi Omukongo. Album emwe eriko ennyimba mmeka? 6. N'okubisaamu 5 mu 3. Zibanga 3 nezigwamu. 318. Nyingi. 318. Teri muyimbi yakoze gundi eyo. Record eyo. Chameleone ali mu mmeka? Anti ate Chameleone aina Mama Mia nekolera maali awo nezivaawo ne badda ku sidi anti teri muyimbi anti ali mu Uganda amwenkana nnyimba kati ate era ne Sebata bayimbi bonna abasigadde ne Kafeero babasinga kati wona asinga teepu ennyingi miso ya Segamwenke noddako Sebata noddako Kafeero basudde kyabasinga mu myaka 9 yakuba teepu 14 mu myaka 9 yakuba mu teepu 14 basudde mu myaka Sebata mu myaka 40 mu 8 alina teepu 31 kati oli asigala asinga basudde ow'emyaka 9 teepu 14 eri wamala yayimbira emyaka 42 n'ayimba teepu 6. Ye kiki yenga yali gento mu luzungu lwayita corporate era nga yewe omutwalo okuyimba abuuza era ye misuseera mu bulamu bwa misuseera abuuza emyaka 2 aweze emyaka 7 ng'ayimba naye alina album mmeka? 53 leero jolo yasooka okukola so mu myaka 8 kyonna kyayimba tayimbirangako ku stage abadde wakawe namuŋŋoona n'ayimba ewuwe waka nakoma bweru alinawo likodi ku kikomera kye nakoma bweru awo namuŋŋoona singirangako munda nali njagala okuyingira munda mubuuzeeko n'agamba ati sa natya kuba kutya buti ekyakutiisa biri 3 nga bituufu mulangira mugagga nnyo si waakumanyiira oyinza osaatuukirayo embwa ne zikulu obanga ku muntu asula ekkololo ng'amaka ge ag'ekyalo ye namuŋŋoona sokole namuŋŋoona tasula waawo kyalo nali manyi waasulira amaka ge gali kkololo akola mirimu ki muyimbi nga musuubuzi wakopa oba ye macule kirembe maini erimu ki kirembe alimu kopa alimu n'amayinja ga seminti eyo byakola ekitegeeza yabiyingira ddaffe nga tetunnazuukuka wazuukuka n'obikolako ate kikyobadde oganga tonnazuukuka anti kati byaggwamu biweddemu olaba basuubula emwanyi be bagaggawadde ng'ate ennamba esuubula nnene ate abandibuukidde ebirombe ng'ate be batono kale omulangira Segamwenge yankoze obulungi obutagambika kaakati omala n'ekivulu eky'emitwalo 10 emiliyoni 3.52 muganda wange teri ayinza kukusooza kuba bonna temubajajjerwa nnaku oyinza okuja agamba yimirira tuula abo beeri ba mutwalo ebiri muganda wange nalabye abantu
nga sente zeeta obwavu bwetaaga kaaba nga musibyewo nga naali mu ddiro taabawulire. Wala abasajja balina ssente. N'ogamba omuntu akole ssente. Omwavu afe. Tafa Mukama asobola omuwaayo kyazi. Nze ate sobola kyogera. Ngate nange ndi memba w'abaavu. Naye si nnyo. Toyinza kwogera memba w'abaavu. Toliimu. Bwe mutyo bwe bugamba abantu. Kiringa nga bw'osanga ababooda ne batandika okuduulira abantu ne bagamba tuli baavu. Ovuga bodaboda ya miliyoni 5. Ng'otandika okuduulira banno nti baavu. Olaba bodaboda nze ne bagamba banemulekeraawo okuduulira abantu. Abantu baavu Mzee Magala. Nga bakwata omunwe gwa kasooli gumu ne bagulya abantu babiri. Ekyemisana. Ffe twabulwanga kye tulya. Ne mugenda munojjola ku kayinja ebyafisse mu bufumbe. Naye ensi ekyuka. Museveni bwe yajja yataasataasako abamu. Talina gwe yataasa. Teri gavumenti etaasa muntu. Okolodde kuba at least ekuwaako. Katonda yaba akuwadde. Gavumenti etaasa ekyusa beewadde bwa minisita. Ekyusa bwaki? Ekyusa oyo gwewadde obwa minisita. Kale newenzijidde wano nze badde nkayana n'omusajja. Nemuga teriyo gavumenti esobola kukyusiza bulamu. Nga si gwe ekoleredde. Kati weerwanyeeko. Teriyo nze era munnabayafuzi bajja n'angamba gavumenti nze nkugambirawo musajja tereera. Ze gavumenti ze batendeeza amini ez'obote nalabiramu ennaku. Eri akayinja omuyiweeko emboga nga temuli munnya. Era abantu bagenda ne bawaana amini yali mulungi ate ng'abawaana. Basula mu boys quarter. Yali ennungi ekyabagana ozimbiramu amaka gamba tegula kiki. Oba kalina bazitulage. Yali ennungi ku myaka gyaffe. Kati batutegeere kale batulageyo ebikadde eno bye batunza. Obubi bweno twatunda ebyo ebizimbe. Abala bazimba buzimbi. Muganda wange abala bazimba. Emmotoka yali egula miliyoni 2 abantu tebaagula. Taxi yali egula akakadde kamu nga bw'omala n'okusaamu entebe biggwera mu kamu 10. Tebaagula. Poloti ewaffe yatandikira ku 13,000. Saagula neetuuka ku 4 saagula nagula ituuse ku mutwalo yiika. Omutwalo gwa sente? Iwange yiika nagigula omutwalo gumu mu 9 mu gumu. 9 mu gumu? Naye ogamba ekyayo kyonna kyagula. Kyebintu by'ensi ndaba birabe. Kati olwaleero eri mu batunda 25 ku 5 miliyoni 7 mu maaso gange. Kuyagulawo miliyoni omutwalo. Naye omutwalo ogwo gwali munene ebiseera ebyo. N'ogwakakati munene. Ng'okuguliremu sitingi obucupa 5 obumalewo. Siri munywa sitingizi. Kugulira ki ky'omanya eky'omutwalo nga kyakulya? Nga kyakunywa. Nga kyakunywa amalula. Amalula kiki? Amalula kali awo kacupa katini bwe kati kaabo. Mutwalo. Kali ka mitwalo gebiri kitundu. Okuba kujala bya nze ngakye kukusa. Nga ekintu nga kyakulya nga mmere. Emmere? Kubanze omutwalo ogula bangula ekiwagu ky'ettooke kya 5. Nengulyako ebinyeebwa bya 3 nengulyako omukene. Kale nengulyamu entula n'ebirala n'olya emmere togimalaawo. Bw'oba kipulaaninze bw'oti? Anti nze mpulaaninga kulya. Fwe twalyanga emmere y'abiri bwakyanga ne gakubula. Enusu 2. N'ofuna 10. N'omugampimira akatoga ako 10. Ate omukyalo oli yali namwewuunya. Omugampima ako 10 n'otomulira ne ke bapimye ako 2 nga byagala kwenkana. Era nze natuuka nga ndya ya 10. Nga 10. Kubanga ey'abiri togimalaawo yonnyini. Ate olumu nali namukutega akakolyo nga nsaba ya 10 emirundi 2. Obanga alidde eyana. 2. Ate olaba bwe twayingiranga firimu emu ya 10. Kati ate zino ez'olwegula firimu 3 za 2 bakuweerako kyayi ne muwogo. Mu kibanda. Firimu 3 za 2. Ate bakuweerako muwogo ne kyayi. Ekyeggulo kiba kiwedde. Kiba kiwedde. Ate nga ne firimu olabye. Kati nagendanga awamu n'enkalakata empuuta. Ne bampa okalakata omugeto guba gwa mpuuta 4. Nga bakuweerako muwogo obuwayi 5 n'ebifi by'empuuta 2. Waliwo wakalakase? Ojja okuse. Amanyi okalakata empuuta zino n'enfuna ebintu ebyo. N'embitunda empuuta n'enjiguza omuntu yabanga ya 10 ekifo.
Nemanya nti ennaku zange 3 nzimaze ngagenda mu Wangonji ndabe firimu ndiye n'ekyejju. Awo ng'oli mu myaka ng'ebyo? Nali 11, 12, 13. Kitegeeza bino eby'essomero gwe tewabitawaaniramu? Saa tebyantawaanya. Wanoonya bulamu bwe butambula. Wanoonya kyetunoonya mu ssomero gwe kye wanoonya eno. Nansi era olabira nti kye nanoonye n'abantu balina empapula z'okukola ku TV. Masters. Babasaba emirimu teri abawa. Teri. Naye mba mutuyita. Ate ne muninda na nnyo. Lindire ennaku 3. Ate ne bennani bagambye nti leero sijja kugira tumwandiyize. Mwantandise kukwata kale tetwavuddeyo kitukoze bubi nga tolina boosi tula ku ddoboozi lisinga eryo. Ate wana nagenda mu ssomero. Kati nze omanyi nti mu wiiki singa sikusalako mba ne TV ezinsaba entaabiyo 10. Zokka. Katugezeeko. Osigazanga sijja sobola. Oluddako olumu bambi nesiri muntu mwepansi. Obudde bwe buba bumbuze. Kuba nabino nze byendi teri yabinguza. Era nze teri aninako control. Kubanga nze mu bulamu bwange ebintu kye nali nkakasa kyesobola ekiri mu gavumenti. Naye nze ekintu kyonna nga omuntu baamuzaala nakyo. Era nze teri muntu ayinza kuntiisa nti olw'okuba dokita oba profesa. Nze nakozesaako badokita 7. Wakola ki? Nakola eddwaliro ne nkozesaako badokita 7. Wakola eddwaliro? Namataba Medical Center. Sibavoola. Ekyentegeeza nze ne bw'oba dokita nkulabanga dokita eyasoma. Naye ate sikisusa nti olw'okuba oli dokita nkuwanike. Nkuwa ekitiibwa bino njabitegeerekeke. Nkuwa ekitiibwa nga olwa professional yo. Naye kye saagala kulowoozesa nti olina ekyenjawulo ky'onsinga. Wasoma diguli eyatandikibwawo ataasoma. Kuba eyatandika diguli yali talina diguli. Kitegeeza bw'ofuna diguli ofuna ekyoyo ataasoma eyatuula obutuuzi n'atuusa. Kidiguli y'obwa dokita ya myaka 4 agende ku litaani asomeyo omwaka gibeere emeka neyinginya bw'atyo. Kati nze njagala onange ompise ng'omuntu kuba kyowasoma nsobola okukiweerera omuntu. Kati nga bano abalooya abeeyita abaasoma bo bayita ffe abaasoma the lands bali 3. Looya, dokita ne yinginiya bali 3. Ne yinginiya bonna beeyita abaasoma abo. Naye nze nkubuulira ebigambo bino. Nze yinginiya bye yasoma mbimanyi mu buntu. Ne looya bye yasoma mbimanyi mu buntu. Kati dokita kyansinga nti ye yasala ku muntu n'amusomerako kyesaakola. Okitegedde? Naye ate oba wakola eddwaliro n'omukozesa. Tekitegeeza nti nategeera bwajjanjaba. Kituufu. Naye kati wamanya nti kino kyekyetaagisa. Kino kyekiwandiise. Kati oli yajja okikola. Nze looya gyonna emisango gye basoma bwe bamala okusoma bwe banaabuzaabuza abantu badda mu constitution bwe basoma. Kati ate nange ngimanyi mu mutwe. Era nze mmanyi atiko okuba bwe mba njagala ngitegeera nti bw'aba tugenda ku kino kiri bwe kiti na kino kiri bwe kiti. Kati nze awo tonjogerawo. Nsobola kuwa kitiibwa kyo olw'okuba osibye ettaayi n'essaati y'enjeru. Nakakola akasala bwe kati. Kati yinginiya nze tolina bw'oŋŋamba nti sisobola kutegeera beesi ebivulako myaliro bwe kintu kinnema otegeera. Kyoyagala oba okimanyi? Mba nkimanyi. Nze naleetako yinginiya n'ava mu kampuni emu ku nnene nga muyise kubala mategula. N'agabala naye nga akola ekintu ekisukka mu bayita bati. Extra ya mategula 1,300. Maama. Nze n'engabala ne bafika 6. N'engabala ne bafika 6. Ne wafikawo amategula 1, 2, 3, 4, 5, 6.
nga tumaze n'ogisereka nga naye ng'ebipimo ebibalo byono mbiina nange ne mbala ebyange wabala ebibyo n'oli professional n'abala ebibyo n'asosaamu nengulya ku byange gwe naye n'oddamu n'obala ebibyo n'okozesa eyiyo ate ettegula lyangu lyakuba lirina yinki 6 amategula okigabaza amangu amategula nkaaga gakola ebbaati limu obala bubazima baati gagenda n'omanya nti amategula 1200 kati bo kye batamanyi ogenda okubala nga bye yabaze ebyo byakiralo nafisa 6 ate nawe nagagula lwakuba manyi gajja kumenya agateekamu 6 ng'omanyi gayiza okumenyeka kati Mzee Magala eddwaliro lyabaaki nalitunda n'olyejjako nze ndi musuubuzi nalitunda nengula osuubula mataka teriyo kye bayita mataka ettaka n'oba olina ebyapa 100 nveeri liba ttaka nva ttoolo kati mukama wange kati kyenjagadde okumanya bizinensi kiddala ddala entuufu gy'okola ninawe n'enkyamu gye nkola anti bw'ogamba nti bizinensi kyentuufu nakitegeeza omanyiyo enkyamu yo ndabirira bakadde ndikyula ndabirira bakadde abakoka baliwaawo bali saidi mu matabachi omukeya service matabachi omukeya service eri saidi ki eri Bunyaka Bunyaka yewa kati nkyusa erinnya wano bayita bati Kirinnya singa nkubuuza nti ekirinnya yewa oddamu ki Kirinnya eri bweyogerere Kirinnya esigala eri Kirinnya Mzee Magala Kirinnya ali wansi wa bweyogerere kabaako wansi wayo Kirinnya wano bwe nkubuuza wano waba Kirinnya awatakyusa singa bakutuma ekirinnya n'ogende weeyogere ogamba byebimu si byebimu Bunyaka ye Bunyaka babuuza esangibwa mu district ki oba mu muluka ki naye wa esangibwa mu district Luweero Luweero Saabukamute mu muluka gw'e Kagugo so Mzee Magala tusanyusa okulaba ewaffe wano webale kujja kale buli lunaku oli mwanirize ne bw'oba oyitawo buyisa okyama ngenda siiba wano siikole byange nedda kyeŋŋamba ofunira akadde oli mwanirize munnange si kyangu ofuna akadde oyinza okuba ng'oyitawo okwo n'okyamawo okwo naate awo mbakireereese Mzee Magala ino emyaka tegikyama we batampise wano ati kati kyeŋŋambye nedda Mzee kyeŋŋamba nti wano oli waka nga ninawo kitange ninawo mange ninawo baganda bo nga mwava na Toolo nze ndi Balugabe onange we mutwe we mulimba abantu naye nze nina obuzibu sirimbwa ate otya bano si wange era si waffe kati ffe tuli baganda bo kati nno nze kankubuulire nga nfunye ekizibu nenfunamu ku maanyi agawalampa ekikomera kino ne munneekangira wano era mumpitira poliisi si kyangu musooka ne mwebuuza lwaki akibuuse ng'alina n'essimu yaffe so nga budde bwambuze muganda wange ebyo tubinnyonnyola ku poliisi omanyi nze nzimba mayumba nina kampuni ezimba amayumba naye nze sobola okutuuka ku bisenge ne mugamba kati gano ke kasembayo naye olunaku ne b'olinsanga ku seedi nga tewakitegeddeko kimala ogenda kweraliikirira nnonye eki Mzee Magala ozimba mayumba nina kampuni ezimba bagiyita Mwoga azimbira ddala building company Uganda Limited Mwoga azimbira ddala tuzimbisa buwunga bwa mwogo muzimbisa buwunga bwa mwogo obunga bwa mwogo eyo ng'ebeera ennyumba ya bbeeyi obuwunga bwa mwogo bwa bbeeyi nnyo kati ennyumba weggwera bangalo omuwogo gw'oba okuŋŋaanyiza omumanyi omuwendo kati enju eyo gibalako ensawo za sementi ng'eno ogibalako ensawo za kisementi nga 100 ku 200
zigula sentimetre zigula emitwalo ng'esatu gyonna awamu ze sentimetre wonna wamuze miliyoni nga 3 n'ezigwako kati ate muwogo ow'emitwalo 6 agimala finishing agimala finishing okuva mu musingi paka lwegwe muwogo ziba kilo 5 kale katwale kilo 5 kati abantu bozimbira babeera bati bozimbira ezo ennyumba bantu kika target audience yeriti target audience yetu be abantu bozimbira target yoyo yekka ategedde kyenkozesa nti muwogo nti ne mu nsi yonna ekyewunyisa ekyokubiri ekisooka the great war of the China bakizimbisa buwunga bwa muwogo kimaze emyaka the great wall of China bazimbisibwa mu buwunga bwa muwogo nga bagaseemu obw'omuceere omanyi ekyo ewoolo ekyaliwo ya myaka 523 ekyaliwo ekyo ekisenge kikyaliwo nnyo enkuba ne bwetonya ne bwekikola kikyo anti bw'ozimbisa muwogo buli enkuba bwetonya omusana ne gwaka starch yeeyongera ku starch yeeyongera ate seminti alina ekino bayita pozolani kikikendeera amaanyi ebyo temwabisoma ate munaye fena tetuli bazimbi kati ate kati mwe nekisangibwa nga ate Katonda yaba omanyi omuntu wabeerawo omuntu ng'alina ekitone eki omuntu abeera n'ekitone n'akola ekintu ekitone ne kisinga n'ebitabo ekyo mpulidde kipya ekya muwogo mpulidde ddala kipya kati bateekako amatafaali ne balyoka bassaako ne muwogo bateekako matafaali bwe mumala ne mulyoka mukubako obuwunga bwa muwogo bw'oliba oyagala oliŋŋamba nti njakulaba woozingi Mzee Magala ewaffe mu kyalo nga 28 naffe tulina kye tuyita get together badde njagala ojje mu kyalo etoolo ojje olye ku firinda omumanyi waliwo firinda waliwo akalo waliwo omukalo naye akalo nga njagala nnyo ogenda e Kampala ate kasiba munda kati kyeŋŋamba olagala nnyo kola ki ogende wamugwanya ffe tetulina wamugwanya ewaffe ebyenda byammwe byakamanyiira nedda ffe waffe nze nkwaniriza ojje nga 28 ogwokumeka guno omwezi guno gwennyini waliyo ki tulina okumanyagana kati ate nze mumanyira mu kiti ki nze mba njagala naawe omanye nga mukwano gwa etoolo leka ate nga ngenda kwanayo bakazi kati ddala mba nonakyettoola ate abaala bayo balungi okuleka nga ate omaze mundaga ne mukwana n'akkiriza n'enzija nga gwe tujja osula naye ne mmanya nzijidde bwenzi naye okujja gafula kuba ndinzize Mzee Magala werekera nze muganda singa ogambye nti ngenda kufunira omukazi omumpe nga tetunnagenda anye nti gwe nzijirira tujja kirowoozaako nga 28 omalayo ennaku ezo olambuleko ku Uganda etoolo nno mmanyiyo n'olubiri wali we luli Kaluziika wana wali ekipande kya Sapoto ekibumbe eno Kaluziika bw'ovaako ewaffe weewo wonyine okubira ddala weewo tewakabaka awo mukabaka oyo omukama kale anti twogera Luganda bannange bino ebintu tubitegeere nkyetoolo boogera Luganda wano nze naawe twogera Luganda naye ate toddira wammwe muyita waffe kale omukama ono ye kabaka Ssaabasajja Mwebusoga ekyabazinga afunvuwe agungumale kyabazinga afunvuwe ate era bongerako afunvuwe agungumale ebigambo bya Lusoga kakati nze ekyebusoga saa nkirweko tekimanyi nze mu bulamu bwange saagala kujeregerera ggwanga lya muntu wadde eddiini abantu baagala amawanga gaabwe nnyo kati nze obwakyabuzinga bwa Busoga nze n'ekitiibwa kyembuwa n'obukama bwa Bunyoro n'obukama bwa Tooro muganda wange saabu bwogerako kyesimanyi munange oba okosa abantu ababwagala bangi nnyo ebyo ebigambo ebimu kati eby'Olusoga ebyo by'Olusoga oluggumivu mbadde manya omunda ennyo waliwo afunvu oba kitegeeza awangaale asinziire oba kati agungumale oba afunvuwe bigambo binene nnyo bye bakozesa bingi nnyo ate birungi nnyo
So nsanyuse nnyo okulaba Mzee Magala. Yes. Tuddemu era njagala okomewo n'omulundi omulala. Naaba Mzee nja kudda. Tweyanziza. Mwebale kubeera naffe ku show yaffe masavu ku masavu. Mzee Magala akyaliwo era akyali. Naye amasavu ge mwogerako nga sinagala. Gajja. Weegali. Masavu tegalida? Weegali. Gajja. Savu ku masavu, savu gajja. Mzee Magala ageetaaga era agenda gafuna. Tuli sponsored by Bumu Cultural Performance. Mwebale nnyo, mweraba.